Jjajja wa Muna 256 yazadde omwana. Ngamba mukyala wa radio oba gumuyita Derrick wa radio yazaalidde Derrick omwana amakula. Era nga wetwogerera Derrick wa radio yatandise dda okukola emirimu gy'abataata. Banenno ba iniroozi baffe ab'oku mikutu egy'enjawulo batandise okubanga omwana ono bamukubamu ebituli yeesi mulungi ye omwana muddugavu ye omwana bino era ekikazi kibi ekikazi tekisaana Derrick ekikazi kikulu ku Derrick era ekikazi kyakwata era ekikazi kyali kyefuula kikwano kya Muna ne kimubbako omusajja n'ebintu ebirala bye bigenda mu maaso. Naye nga ye omukyala yasumulukuse bulungi. Ababadde baludde nga bagoberera story ya Muna 256 ne bbaawe oba ne eyaliko bbaawe Derrick wa radio. Bino byenjogera mubimanyi si bipya. Era nsuubira n'omwana mwamulabye dda nga ffe tugenda omulaba mu kana akatambi. Ngenda baleetera omwana, mbaleetere maama we, mumulabeko. Okusaba kugenda kuba eri mmwe, okukyawa kugenda kuba eri mmwe. Wabula ng'ate nga we mumanyi webeera enkola yaffe yenze Sheila Adita, gwe subscribinga ku YouTube channel yaffe eno, commentinga ku buli video, kwata ku kade ku buli video yonna gye tuteekayo, oleme kusuwa videos zaffe. Wabula ng'ate emikutu emirala egy'enjawulo imbeerako nnyo. Ku Facebook kwendi, ku TikTok kwendi, ku YouTube kwendi, ku Thread kwendi, Instagram kwendi, infollowinga. Wabula ng'ate wano abaagala okutuusa obubaka bwamwe musobola okweyambisa comment section. Njagala tugendeko mu katambi nga Derrick atandise okukola emikolo gy'abazadde ate era tukomewo. Ebyo bye bigenda mu maaso mu maka ga radio oba ga Derrick wa radio. Wabula ng'ate ne ex we oba eyaliko omukyala we Muna 256 naye yavuddeyo n'abanga atulaga omusajja. Bannange yatulaze omusajja omuwanvu, omusajja omulungi, owa kkala enzirugavu eno eyaffe. Era baalabikibwako ku lunaku lwe twakajaguza olwa independence nga bali bonna batambulako babiri we beekubye obufaananyi we beerera. Wabula nga bakugamba mujjawo si muyeekera, mwana muwala Muna yalabikibwako nga apostinze ebintu ebimu ku mikutu gye nga awaayo okusiima kwe eri omwagalwa we oba eyali omwagalwa we, teekako n'okukulisa omukyala eyakava mu lutabaalo lw'okuzaala. Nze ndowooza mwenna bajja baffe mulina kukola bwe mutyo, temutuwalana. Temutuwalana kubanga ffe si ffe tunoonya babbaaba mmwe. Babbaaba mmwe babeera eyo nga batunoonya. Ffe omulimu ogwaffe si gwa kunoonyereza omusajja mufumbo oba si mufumbo. Omusajja ayina abaana oba tayina, anjagala oba tanjagala, ogwo si mulimu gwaffe. Ffe omulimu gwaffe omusajja azze agambye akwagala tugenda kujja. Naddala we tubanga tubadde tetuyina tugenda kujja ffe tutambuza obulamu. Kati omusajja we yaba asalawo asigala naawe oba akuvaako agende nange, oba aleka nze gwe yakafuna asigale naawe. So kati obukyayi tuleme buteekanga ku bakyala. Obukyayi oba olina kubuzza eri musajja, nze sisobola kugaana. Ne bwe mba nkitegedde nti omusajja mufumbo najja ewange ng'agamba nze gwe yeetaaga, bwe mba siina era ngenda kukola ki? Ngenda kumukkiriza kuba nange munnange ky'onoonya kyennoonya. Nze nabagamba nti nno mu bulamu buno ffe abakyala ffenna ekigendererwa kisanyu. Abakyala ffenna ekigendererwa ssanyu. Abasajja bonna ekigendererwa mirembe. Kati omusajja agenda kuva ewali mukyala we amufumbira amwoleza omuyonjo omulungi, agende n'omukyala amuwaaki amuwa emirembe.
naffe abakazi tugenda va ku basajja oba tubazaddemu oba mutuzaddemu oba temutuzaddeemu tugende n'abo abasajja abagenda otuwa essanyu lye tuyaayaanira kati kyekimu ku kyatuuse ku rediyo Derrick wa rediyo ne Muna nti bano abaana batandika bonna nga tubalaba nga beeyagala tubalaba era abantu bangi baalabibwako nga bawaana omukwano gwabwe abasinga ne batandika n'obayimbako babatadde mu videos ez'enjawulo babatadde mu mawulire babeebuuzizzaako nga beebaliko buli wamu baleetedde abaana okubeera inspired nga buli omu agamba njagala mbeere nga Muna ne Derrick ne batambula olugendo lwabwe ne bava mu nsi ezo ze babadde bakoleramu ssente ze babadde batuuyaniramu ne bagenda mu nsi eyalagirwa ne bafuna bulungi nnyo empapula kati bali bulungi naye ebintu byakeera ku makya ne bitabuka omulundi gumu ne tuwulira nti ate baawukanye ekirungi bagenda okwawukana buli omu ng'asanyuseeko bonna bagenze mu nsi ennungi bonna bafunye emirembe bonna bafunye empapula era Muna ne yeeyongerayo n'afuna omuntu omulala ne Derrick wa rediyo n'afuna omuntu omulala kati tewali kiba kimugaana kuzaala yadde maama nnyabo tuba tuwagira omuntu mulimu ebintu ebimu byolaba abantu bwe baba baawukanye mubaleke baba n'ensonga zaabwe wabaawo ebiba byasoba ife we tutali we tutabadde kyova olaba nze buli muntu waasalawo wakola ekyokusalawo kasita kiba nti tekinkosa omuntu oyo kyaba asazeewo muwa bubi kitiibwa kansuubire nti nammwe abakyala abalala we muto we muli nsaba buli agenda okulaba akatambi kano gwompe endowooza yo katambi nga kano imbaagala nnyo